mbaniriza abalabi ba Bukedde Aliko Bukedde TV ere programu emikolo n'embaga ekutusibwako buli Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Josephine Namakulamba ntuuse okuwa ekyo ekirungi kye nnina era kye mba nfumbye ng'olwaleero wenkikuleetedde nkikujjulire naye nga kansuubire muli bulungi nnyo. Nyambaziddwa bannaffe aba City Bridals. City Bridals be bagenda okwambaza onyuma emukwano ate era olabike bulungi. Basangibwa ali eri mu tawuni ku Loom Street ku kizimbe kya California Plaza first floor, shop number IF07 IF08. Bagenda kuwa engoye ennungi zonna eziriko first wear, gowns ennungi, changing dresses, duka buddusi bunnambiro kasito bagamba ennamba ojja mu programu y'emikolo n'embaga ensonga zo bagenda kuba bazigonjoola mu budde ate era bagenda kuwa services ennungi ze weetaaga okulaba n'okunyumirwa. Binga wenna kugambye nti omukolo gwa mbaga era nga ku mulundi guno nzikiriza nkutwale mu church gye basobola okukubira ebirayiro ebibafuula omuntu omu. Omwami n'omukyala bakikulye essaawa eno wenjogerera Kikulye Gerard n'omukyala Nakiranda Joanita bafumbo ab'empeta ate era nga bassa kimu. Omanyi buli wofuna empeta omanya bumanya nti mukwano ekintu okiggadde omulundi gumu teri akubibwa mpeta mulundi gwakubiri ozinga okkiriza divorce. Omulungi andaba kankutwala olabe the Black Beauty waffe nannyini maaso bananga omukyala ono mulungi ate n'omwami we beeronda emyaka bali mu gyegimu ate omukolo gwali mulungi nnyo baasanyuka baali happy. Kankutwala onyumirwe nga basoose mu church okuba nga bagattibwa olabe n'ebirungi ebyali mu church omuli eyabagatta father ate nga alina ku byababuulirira bye balina okutambulirako nga banyweza obufumbo bwabwe. Omukolo gwe tukuleetedde olunaku lwa Saturday gwa mbaga era ng'omukyala the Black Beauty Nalulungi Maasotaala Joanita Nakiranda nga yeewangulira omwami we mu bitiibwa eby'ekitalo oluvannyuma lw'okugattibwa ku church eyitibwa Antishop Christian Center era nga ne gardens zaabwe oba reception bagitwala ku Trinity Church Hall e Bwayiise. Naye nga njagala okutegeeza omugole waffe yayambala n'anyuma yali very smart mu Cinderella dress ye eya long sleeved ekika ekya off shoulder ng'alabise bulungi nnyo ddala. Omwami we Gerard ne next man we bakozesa white suit and black era nga bano boolaba baakamala emyaka egisukka mu 2 nga bali bonna. Nzikiriza essaawa eno yennyini nsooke nkutwale ku church gye baasobola okukubira ebirayiro. Gerard Kikulwe, I give you this ring as a sign of our marriage. With my entire body, I do honor you. All that I am, I do give it to you. And all that I have, I will share with you. In the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakiranda Joanita, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am I give to you, and all that I have I share with you in the love of God the Father and the Holy Spirit. Mukwagala kwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu naye n'agimuyingizaako n'agibalaga n'awanika
omukono gwe obalaga. May you be glorified, Lord God faithful. For the Gerard and Nachiranda, as they enter into a holy marriage today, bless them. Strengthen them that they can produce children, good children, that they will have work, that their home shall be strengthened, that the blessing shall flow over them, that wealth will come in their hands, that the goodness will prevail. There will be no witch that will bewitch them. In the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. They have declared they are married by the joining of hands and by the giving and the receiving of rings. I therefore proclaim that they are husband and wife. Lord Jesus. Era nga bano boolaba baakamala emyaka egisukka mu 2 nga bali bonna. Ate olwo ba maids baali very smart mu wano arm fitting dresses zaabwe eza piishi in colour, ate nga ne ba groommen nabo bayambalira ddala masuuti gaabwe ne banyuma. Nze Mrs. Kikure Joanita nebaza Mukama olw'olunaku olwaleero lwantuusizaako okufuna obufumbo obutukuvu. Nebaza bazadde bange bonna, emikwano, omusumba waffe bonna mbeebaza. N'abayambyeko omwami wange bonna mbeebaza otuuka kukula lino eno. Mukama abawe kye basinga okwagala. Kikulu omutengudde otekulanga akubibwaga. Ndi mukazi muwuliza ate ngumiikiriza. Ate mwagala. Namusuubiza okubeera naye ebbanga lyonna mpaka last. Olunaku olwaleero njagala okwebaza Katonda Kabamba ggulu olw'ekkula lyantuusizzaako. Tekibeera kyangu emirundi egisinga, obuwonvu n'obuko buba bungi okuba ng'okituukako, naye njagala kumwebaza nti finally maze nenkikola. Bulijjo ndaba bangi nga banyumirwa babikola, neŋŋamba nze nsobola ntyo kituukiriza, naye okuyita mu kwesiga Katonda ansobozesezza. Si lwa ssente nno,
sigamba nti mbadde nina ssente nnyingi, sigamba nti oba ki oba nze munene nnyo w'amaanyi, naye kwesiga Katonda na kumukkiririzaamu ngenza okulaba ng'ebintu bikole. Emyaka gyaffe ogamba tebaagala kuwasa naye nga bebbirira. Nze kyembadde saagala kwe kwebbirira. Kwegamba kuva buto bwange oba kuva we nazaalibwa nakulanga ngamba nti nina okuwasa ku mukazi mu mbaga entukuvu nga tibwe nsibe ne ku mpeta. Muntu mukkakkamu nnyo, muntu wampisa nnyo, muntu mugezi. Ndowooza kyonna Mukama kiri mu bwongo obwo bw'olaba bwesera bwesezi. Era we nayogerako naye akantu katono nnyo nagamba buno obwongo nkwatagana ntya nabwo. Ne ntandika nange okugatta amapeesa ne ngatta eno kompyuta n'eri amapeesa n'ensima ekisimu n'ensika kyaddaala kino ekyegatta. Kati tuli bumu. Kyensuubiza Kabiite wange, Kawomera wange, Siraati wange, bulamu bwange nti ngenda mwagala paka. Era teruli kya lunaku n'olumu kino nkyogera naawulira nti Gerard yabalize ebbali. Era eriiso lyange lino ngenda litunuza nkakaba ku ye, terigenda kuwaba kudda bbali na bbali. Ekyo tekiribaawo. Akaseera buli omu kaba yeesunga kuba oluteekwako empeta kuba obeera mu kyaki walaayi amameme gakkuba. Naddala akaseera kali nga pasita abuuza eriyawakanya obufumbo buno okugenda mu maaso. Omagamba emabega wooti n'ogaba bannange tewabawanika omukono. Kaakati akaseera ka reception kaba kasufu nnyo, kaba kakweyagala, kaba kakusanyuka. Era ng'omwami n'omukyala bakikulye nga bamaze okubaga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. We bato bayolekera butereevu wali eri ku Trinity Church Hall gye basobola okuba nga bategekera abantu baabwe. Bannange baasanyukira omukolo. Naye nga nkugamba vibe ebiseera ebisinga etandikira ku ba groommen ne ba maids, era nga bano abaana be baalonda baali bamanyi kye bakola era baabatendekera ddala. Omukolo tebaaguyiwa, baazina amazina, ensonga n'etambulizibwa ddala bulungi. N'abagole baffe baali basanyufu bambi. Abasajja yosera kunyumirwa ngoye kikolwa nyumidde essuuti mwongere engalo basibone bannanga akaana ak'obuwala kanyumidde gawuni mukawengala ez'amaanyi mpabesti mine metron Omukyala ono yanyuma yayambala gawuni era yatambula n'omulembe oguliko ogwa long sleeve of shoulder gown eyasinda leera nga ya white, n'omwami we yayambala white suit and black kosaba next man we. Bannange omukolo gwanyuma vibe yali nene okuviira ddala ku baana ab'obulenzi n'ab'obuwala paka ku bagole baffe ab'ensonga.
Musa dance ojja mulaba. Bali abuye bakole kino ekimu. Bamates batambulira nga bano batambula. Thank you. The day is yours. Enjoy the food. Besimani bigerira byagwa. Era laba birabe. Mpola Gerard nga bojja. Thank you. Omukyala abantu balage empeta kiwedde. Balage empeta. Ate nabawe kiwedde. Thank you. Jowani weekoze lebera basi era bali bweyogedde kati bagamba balabe Gerard lagaso bateeba mu Liverpool bambi Patrick abadde ngabi bugambe nti bambi wange wakukido Oluvannyuma lw'okutuuka ku reception we batyo baagabula emmere. Ate era oluvannyuma lw'okulya speech ne zitandika okuva mu bantu ab'enjawulo nga balina bye babategeeza bye njagala naawe weewulirireko. Njagala okwebaza Katonda ku lwa mwannyinaffe Gerard Kikure gy'akolera aba Vision Group. Banange mwebale kuyimirira wamu naye okulaba ng'omukolo guno gubaddewo olunaku olwaleero. Banange ab'essaidi yange okubasembyayo kabadde kakodyo. Mwebale nnyo okulinnyira mwannyinaffe mu musaayi ne muva yonna gye muvudde ne mujja ate ne mubeerawo mu buntu. Mukama Katonda abawe omukisa. Mpozi amannya Nantegeri Lilian Gertrude ge gaagange. Nze nno nja kwebaza nnyo mwannyinaffe Nakiranda Joanita olw'amakula galeese mu nju. Neebaza omuko Gerard wamu ne famire ye ababadde awamu nti mwannyinaffe agenda mu bitiibwa bwe bityo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mumuwadde mutuwadde essanyu ayi naffe simanyi oba ngambe ntya naye kale mwebalire ddala. Joan, congratulations Mwami Gerard, tukwaniriza ffe abageye oli ku kituufu. Omukyala watutte omulaba nga bw'ali mukyala wa mulembe era tusaba omusigazi mukyala mufumbi ffe abageye tufumba agenda kufumba. Joan agenda kufumba era tumukkiririzaamu tutagenda tuswaza. This one for the nation.
connection. Make a go for the muscle, Reggie. Kuba niwe niyozongare babaziro bamanyise. Aha. Ise kampo bali kuchi. Banaye mwebale kujja na kumwesa mukono guno kitiibwa. Joan Gerard oyo ffe tuli bannamawulire nnyabo. Emirimu gyaffe gyetaagamu obugumiikirizo olumu. Gerard oyinza okuba wakamuteekeramu kakyayi. Mukama we n'akuba essimu. Sinze naye mukama we n'akuba essimu nti owaaye ate sooka ojje. Tolina kunyiiga, tulina okugumiikiriziganya. Omanye obufumbo bwetaaga kugumiikiriziganya. Tukusaba mu mbeera eyo okkirize Gerard kuba ate eri jjajja ekigulira Magala Eddiba nga tukusaba nti embeera ng'ezo bwe zinaabanga zizze ogumiikirize era naawe Gerard olina okulaga wa gy'olaze si kutambula butambuza nze ngenze. Omanyi awaka bwe mubanga muteeseganya muwuliziganya obufumbo buguma era buwangaala. Nsaba omukwano mugufuula ekikajjo. Ekikajjo bakirya bakiva waggulu ewatawoomerera nnyo. Nabagambye buli lw'okkirira ng'olya ekikajjo kyongera kuwoomerera. Sweetheart Joan, ekikajjo ky'oba ofuula obufumbo bwo butandikire ewatawoomerera. Buli lw'ogenda okula ogende ng'owoomerwa bufumbo. Ntanda yange amannya Margaret Namwanga Lukwago, emikolo n'embaga emitimbagano gya New Vision ne bannange benkola nabo. Twesiimye nnyo mwenna okubalaba bazadde baffe abatuuzizza omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala. Tubaagala nnyo era Mukama kibabalire. Engalo ziri wa kale twebaza Katonda kubanga Kikulwe tubadde naye ebbanga ddene era nga kyali ku university nga tubeera naye. Twebaza Mukama nti tatuswazizza, akoze bulungi n'ayanjula omukazi ate n'agatta embaga nga ffe bwe twakola. Kikulwe togobanga mukazi, Joan tonobanga, tosuulanga mpetayo, beera nayo mu mutima. Njogera ku by'omu mutima yesingira ddala obukulu. Abantu mwenna abayimiridde, ababukedde, mwenna mwebale kuyimirira ne Kikulwe Gerard, ab'ekkanisa mwenna n'abazadde mwenna ab'enjuyi zombi mwebale kuyimirira n'okubeerawo ku mukolo guno. Njagala okwebaza abasumba bonna n'abamu tebasobodde kubeerawo, mwebale kuyimirira okulaba nti omukolo guno gubaawo. Abalungi bavawa ebintu by'okuzaala kulanga bani kyokka omuzadde tasaana kunyuma bannange obutamanya muzadde kibi. Mukama mulungi bannange mwenna ekiseera kyonna. Amannya n'eddoboozi nze Kanaakulya John Bosco Kiwanuka Agustine Musoke. Mbebaza mwenna buli avudde oluuyi lw'ensi eno najja okubeerawo ku lwa mutabani wange Gerard Kikulwe. Nina essanyu lingi nnyo mu baana bange. Oyo namba 4 okulaba ng'alina atuukiriza namba ye y'ennya na wakiri n'awanulayo 2. Mwenna Mukama
abakulembere n'abamutuuse okudda bulungi eka naffe mutusabire tudde erugazi mu Kiteza ku lwange mbeyanzizza mu abaana abawala oba abalenzi omuzadde tayagala bingi essanyu limumala ekituufu taata omulabe nga yogera ng'essanyu lyalina liyitirivu nnyo n'ebigambo talina ebibyo biweddeyo lemera ku muntu oyo akutadde mukazi omugaye mukwano tebaagala bingi abazadde nze tugende bakulabeko bulabi obyogero olwokuba bituuka naye nali sindaba nga ndi emusigo wali obiyina abantu Nsekulaba. Abemuyiko. Wow. Obalabye. Say. Tweyagalemu. Selector. Bannaffe mwenna abaabukedde ab'olupapulo olwo olulungi bukedde abakola n'ekikulu nammwe tusanyuse nnyo balaba. Amiina tadi. Maama mukyala wange omulungi Anet Nassali bwe tuzaala omwana oyo tusanyuse nnyo okulaba. Weebale nnyo weebalire ddala. Maama oyo kamwebaze mwaka ensusso. Maama oyo twamuwa nakirando oyo giwaninga kato naye n'asobola okukakuza n'amutendeka bulungi ate n'okumuwera n'amuweerera wadde naffe ssente twali tulina naye teyatutabanye mu bya ssente era tumwebaza nnyo olw'omutima omulungi ogwo. Abagenyi baffe mwenna buli omu mu kiti kyo tuli basanyufu akawungezi ka leero tusiimira ddala okuva ku kuboza emitima gyaffe nga tugamba nti mwebalire ddala. Nebaza Mukama olw'ekkula eryo lyatusobozesezza otutuusaako. Yesu yeebazibwe olwaleero nfuuse endongo kuba kati nzaala babiri, ow'obuwala ate n'ow'obulenzi. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Nga taata wa Joan bw'agambye nti aneebaza olw'okubeera omwana obulungi. Emabega wange waliyo omukwano gwe babagambye nti beera n'emikwano gyonna naye baamuko neki n'omusumba. Kati nze nali mugezi n'ensembeza omuntu omutuufu, nambeerera omusumba ate nambeerera omuzadde, ate n'atakoma kuzaala nze nzekka n'azaala ne benzaala. Yesu yeebazibwe. Mu mbeera zonna yambeererawo. Ate musumba taweereza yekka, aweereza ne mukyala we wamu n'abakadde. Bankoze obulungi obutali butono era mbeebaza. Nga mmaliriza neebaza my first son okumpeesa ekitiibwa n'atwala muwala wange mu kitiibwa, ne muwala wange mwebazaako ensuso obutanswaza. Oluvannyuma lw'okwogera kw'abangi nga babuulirira abafumbo baneeno omwami n'omukyala bakikulye abafuuse ensonga, bwe batyo basala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi. 2 3 4 5 0. Kale n'owulira zibadde ki wagambye okamanyi wagambye mukulu Selector. Nga bamaliriza ebyo byonna bye bakoze, omanyi omukolo omukulu guba mu kyaki. Wano ku reception muba mu kusanyuka, mu kudigida, mu kweyagala.
kubanga ensonga enkulu ey'empeta muba mugimaliriza. Ate nga n'abawala baali very smart mu round open dresses ezaali mu kala ya net green nazo ne zivaayo bulungi. Eno nno vibe yali ndalamu ku kaseera k'okukyusa. Baasanyuka, baazina, bannanga abagole bano eno baali happy. Omulundi ogwokubiri changing dress omukyala yanyumira ddala yali mu black off shoulder fitting dress ye yalabikira ddala obulungi. Omwami ye yajjako kooti osa ne necktie. Oyagala bonna okatwala empolampola woyagala obwokassa bamunviiri gwamanya bino byammwe naye mulangire nanagirya woyagala asoose nakulyako mulabe neraavu eri wano bannange laba olulenzi laba Gerard waffe owamwe ne Patrick Kibirango ojja kutambula otuuke eri okuno nga tannalya amaze n'agimula. This is not just a song to you. It's a promise that I will speak to you. Nkubuulire buno sanga naye era nga weminga ngakameseji okalaba n'okatikinga kasoma katebo kamala n'odiritinga banzenkanya ku mwezi omu kakodyo kange ebutagwamu babulire mmanya nti muliiseeko dali omwana wuyazi ate nabo ebbanga libamala nga bamuliisa ddene lyali ddene nnyo kati naye kaabaliise bandiisangako banteranga olumondo ne nfaafaagana naye kyova olaba nakati era oli awo bwotyo mu byokulya guli 2-0 guli 3-0 Joani mami muliiseeko waliwo akayimba ka omukyala bamuyita Mariam Dagiri bakata saagala nkusibule very nice song that moment selector oba okayina akayimba mami nawe Joani muliiseeko ate era wayo cake matron awenyini Joani agikwase mami kituufu laba laavu
Yes. Yes. Wamajwa ni manoro. Yamanyibwe wajja mu bukodyo batagenda kugamba. Sala zobenda kuya. Aha. Awa. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Gerard agabula abazadde. Gambye. Era Dadi amubuuliridde. Mwana ngo Dadi amugambye omwana omusajja asigalanga ku kigambo. Ali mugamba. Omusajja ayimiriranga ku kigambo kinagamba nti no. Ate Joan yesimye alina Sezara ate eri antama. Ayogera mazima. Nagamba ensobi. Aliwa. Ebintu bya busene makeup n'ebizigo bya busene yayo ebintu bya busene makeup n'ebizigo babisela banga tabala faneka abaga bala fanesembe omwana saba meleba n'omweleke n'abukasa semi kosa semi kosa Tweyanzeege. Mubadde balabi balungi katubaagaliza obufumbo obulungi obujjudde wano mu pulogulaamu y'emikolo n'embaga omwami n'omukyala bakikulye era nga mukwano omwami tukola naye wano ku Bukedde TV tukwagaliza ekisinga neebaza n'aba Bukedde TV Magi mulabyeko nnyo Bruno Betty mwebale kubeererawo omwana mulenzi oyo kumulaga mukwano na kumwagaliza kisinga. Mbakulisaayo nnyo mu mukolo ogw'embaga ogw'omwami n'omukyala bakikulye abasobodde okufuuka omuntu omu omwami Gerard wo bali kuweesa mukyala we ekitiibwa. Mpuliddeko ng'oyogera nti kyali kirooto kyo okuviira ddala emabega ng'oyagala owasa omukyala ow'ebirooto byo ate nga wampeta. Weebale kukituukiriza abavubuka nga mmwe abasinga si kyangu kusalawo omukyala weebale kubeera na mwami wo emyaka 2 nagyo si myangu okugikumira mu mukwano n'osalawo n'ogamba ekiba kibeka ngende n'omwami wange Gerard. Tubaagaliza ekisinga mu pulogulaamu y'emikolo n'embaga era nga mukwano yebadde pulogulaamu yammwe eŋŋanzi ey'emikolo n'embaga ekutusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Katubaagaliza ekisinga mu bufumbo bwammwe naye nga sinagenda nkutegeeza omukyala nnyambaza n'endabika obulungi bano nno mukwano babayita ba City Bridals. City Bridals be bagenda okukwambaza onyume ate era olabike bulungi. Bali wali mu town ku kizimbe kya California Plaza first floor shop number IF07 ne IF08. Ojja kubanga obafuna onyumirwe ate era oyambala olugoye lwo olw'ekirooto kyo. Bakubira ennamba osobola okunyumirwa ebisingawo. Kaakati njagala okutegeeza nti Ladies Magic Touch yambeerako ku ka make-up ate era abakama exotic ushers nabo bali ready okuweereza gwe omugole ali eyo olina wedding ana introduction wandiyagadde ensonga eno tugijanjawaze mukwano twesige Bukedde TV ebeereyo tulaga omukologo ku TV yaffe
kukupa enamba eri wansi osobola tubukinga nga bukyali ensonga tugitambulize ddala mu maaso. Njagala kutegeeza tesigenda kubanga nsokka wano eno abula ekifo kyenkoleddemu Malakai Ecology, ekifo kyokka eky'omutindo. Bali wano Ekitende off Ntebe Road. Josephine Amakula gemanya buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Abasinga gwamanyi nga Kama Ozi mbadde ne JJ Production ku kamera naye nga mukwano sinnagenda kankayiseewo omukyala Jjajja wange omulungi Nabukera Margaret nkwagaliza kisinga webale kubeerako ne banno be mutuulaawo Mama Julie ne mwetegereza ne mulaba omuzzukulu ng'ekintu akola ki akijanjawaza mwebale kunjagala nange mbagala nnyo mweraba.